Cranes okukola ebyafaayo mu mpaka za Africa Cup of Nations eziri mu kuzanyibwa mu ggwanga lya Misiri nga yatuse ku luzannya olwa round of 16 omulundi ogusooka mu myaka 41. Ttiimu eno esisinkanye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ensisinkano eno ebadde mu State House Entebbe era Pulezidenti Museveni asinzidde wano n'awa ttiimu eno akakadde kamu aka $1 okugisiima olw'okuwanika bendera ya Uganda waggulu ennyo mu mpaka zino. Pulezidenti Museveni agamba nti ttiimu eno okutuuka ku round of 16 yakoze bulungi wadde nga tebagitaddeemu nsimbi zimala. We are supporting sport, but not as much as we could support it. We should support it more. But to have sports without the other basics is not wise, because then you will not be able to sustain. Nevertheless, with this small thing, small push, you see what you are really achieving. President Museveni ayongeddeko nti ebyemizannyo bya mugaso nnyo mu kukuuma abantu nga bali wamu ssaako n'okutunda eggwanga, era wano wasabidde abazannyi okubeera naye kyayise stamina. Now, because of its entertainment value, games bring unity in the country because all people are happy to watch. So it's not good for anybody to bring partisan politics, because games are for everybody. Drunkards are happy. Captain wa Uganda Cranes Dennis Masindo Nyango yeebaziza President Museveni olw'akasiimo k'abawadde era ne yeeyama Uganda Cranes okwongera okukola obulungi. Ensimbi tusuubira ozifuna kuba omukulembeze w'eggwanga yazisuubiza. Ndowooza nti abakola mu finance bajja kukola omulimu gwabwe, so ndowooza nti abasambi bajja kufuna ssente zaabwe mu buli ngeri yonna. Uganda Cranes mu mpaka za Africa Cup of Nations yakubwa eggwanga lya Senegal golemu ku bwereere ku luzannya lwa round of 16, wabula empaka zino kati zituuse ku mutendero gwa quarter final, era Senegal yakuttunka ne Benin, Nigeria ne South Africa, Ivory Coast ne Algeria, ng'ate Madagascar yakuttunka ne Tunisia. Bekare Sabula, BBS TEREFAYINA, Gambuuze.